that Uganda is under family rule, that the Museveni family is the one calling shots, not institutions, and that's a sad thing. That's why News amawulirisi malungi agavaako kusaidia abaana b'enkyukakyuka. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo olunaku olwaleero ku X handle ye oba account ye n'alabula His Excellency Robert Kyagulanyi n'amugamba nti no wakomawo mu Uganda agenda okumuta. Lwaki? Ambikuzidde mu maaso awo omukulu Rob Joel Sonyonyi naye mu maaso awo mulina nabyayogedde. Oh my God, Uganda gyeraga tusaana okubeera nga hatusabirwa. Video eno njagala tugiwa obudde munankyukakyuka ali eyo hajimpereka like bumaze subscribing kale tukenderewo mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu leader of opposition oluvumira okubeera nga ategeera omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba ayagala okutta His Excellency Robert Kyagulanyi akoleddewo press conference n'alabula His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba this Uganda is not a family kingdom, kati mulina okwetereza kubanga bannayuganda kasita bayimuka sikiwa nti no munaasigaza obulamu. Si bigambo byange ko mwewulirireko nga byogera tumwe tuyongere n'ebirala. Somebody who is vice president, number 2, prime minister, speaker, number 3, and so on, they get summoned by General Salim Saleh, who is just a presidential advisor. But because he's a brother to Mr. Museveni, he will summon them and they'll go running and bowing down. Why? Because the family is the one in control. The chief of defense forces, who heads the military, ideally is not the one supposed to be investigating corruption. Where is the inspectorate of government in all of this? They're the ones supposed to be leading the charge. Because it is the ombudsman, it's the institution that is charged with fighting corruption. But no, it is the head of the military. The military is supposed to be guarding our borders to make sure there is no enemy entrance and all of these different things. But there are institutions which are charged with fighting against corruption. Where are they? They are absent. Why? Because it is the family that is doing all these different things. So anyone that annoys the family, that's why they will say, this one we have forgiven you. Mr. Museveni the other day we were at Chankwanzi said, these ones I have forgiven. This one I will not forgive. So they're the ones that take a decision, as opposed to institutions. That's a precarious state for us to be at as a country. And that's why people should not get overly excited, yeah? It's good that one thief is being called to order, but there's many other thieves. How come for them they are being forgiven? When Mabati iron sheets for Karamoja were stolen, Nandutu was taken to jail, and I'm glad she's in jail. She should be there because she's a thief. But she's not the only thief. The vice president also took Mabati, the speaker, the prime minister, and many others. How come for them they're not in jail? So that's the challenge there is. Now, General Muhoozi, who has hitherto been on rampage, abducting people, torturing them, taking them to his basement, and all of these different things. And people are getting angry with him. Now he's trying to remold himself and metamorphose and say, I'm now the champion against corruption. And I've seen some people getting excited and saying, hey, Muhoozi, oye, and so on. It's a red herring. It's not exactly just the fight against corruption. There is a lot more to it. And so alright, ibyo nga tubitadde ku mabbali okumanya nti bano basajja bali mu kuzannyira ku mitwe gy'Abannayuganda. Njagala owulirize omukulu Muhammad Sereko ng'akunnyonnyola ngeri Right Honorable Speaker Anita Among gye yali afunamu ssente ze. Ebyadala owunaamuwuliriza n'omuwa obudde ojja kulabira ddala nti no omukulu byayogera byonna bituufu era Right Honorable Speaker Anita Among talina obuzibu. Kati wano munyinyi njagala mbuuze Abannayuganda oza bulijjo tetuli mu diversion video ino soko girabe nga tetunaba kweyongerayo. Kati kankubalire ekintu ekiri simple. Anita bw'aba alina amasomero 3 schools nga zirimu abaana 6,000 students nga buli mwana asasula $1,000,000 kitegeeza buli taamu akolektinga obuwumbi 600 si bwe kiri? Mu mwaka akolektinga obuwumbi bumeka? 18 si bwe kiri? Kati katujjeko mu common sense eziddukanya amasomero. Luzi si bwe kino kye twogera si bwe kiri? Asinga Anita alina amasomero 3 nga buli ssomero lirimu abaana 3,000. Kale katugambe abaana 2,000 be baana 600 si bwe kiri? Abaana 600 buli mwana buli taamu bw'aba asasula $1,000,000 aba alina ssente mmeka buli taamu?
biliyoni 6 omwaka taamu 3 aba alina sente mmeka biliyoni 18 Rolls Royce ya sente mmeka singa Anita abadde akolektinga sente ezo okumala emyaka 5 aba n'obuwumbi 9 kwegamba kikwekangisa omuntu bw'aba akoze ekyo n'abeera n'obuwumbi 9 n'agulako Rolls Royce. Kakati katujjeko costs zonna eziddukanya essomero tugambe nti asigaza obuwumbi 3 times taamu 3 bwe buwumbi 9 mu myaka 5. Ebyo byogera na boda money mentality obyogera na kantu buno bwalawala obwa Facebook obulenzi ne bannayuganda bali mbyana tebali bitegeera nti omuntu asobola okukola n'aba n'emmotoka esooka ey'okubiri ey'okuna si mu bubi wana abantu olw'okuba bo baavu balowooza buli muntu alina kuba mwavu. Ekisembayo nakugambye abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalebo omuntu ng'alina mikwano gye Dangote ba Trump ba Sheikh Dubai ai Brunei nga bagaga bafugge balina sente zisinga ne Uganda ng'akasi golowooza akola nabo biki banaye kati bagaba kuso omukisa bulungi ne wano ebyo byogera n'abantu abatajja bitegera bw'oyogera nti omuntu alya emmere ya 10,000 edde bonna banyiigirawo. Lucy, I don't care what someone says. Ali mu eyo level. Nakugamba wano nga tutandika gwe kennyini natubalira nnyo budde abapolisi bennyini abali mu kunoonyereza Nalebo bafuna emitwalo 6. Don't go to character yabo kubanga gwani atakimanyi nti owa traffic buli gwayimiriza amusaba ssente. Ebyo byobadde ogamba nti ogenda genda oloope buli omu naye embeera gye balimu yembi teyinza baganya kukola naye aweerera abaana mu ssomero akola ki? Kakati nze omuntu avaayo naga wowe tukoye enguzi bwe balanga omulimu gwa gavumenti ogw'emitwalo 3 yasookayo agenda kubba definitely. Kakati kino kyembadde nkugamba ekya opportunity, the opportunity opening up, nkugambye nze nkubalidde from a very reserved fee. Kino kyendi mukubuulira any ordinary person can own a school. Nti essomero lya Anita eryebukeddeya essomero lya Anita eddala tugeze oba alina Mityana oba eddala alina Kawuka oba eddala alina wa mu masomero gokka abantu bemmanyi kati kankuwe tugeze Mwami Mulindwa alina essomero ekitende aweza tugeze abaana omutwalo gumu basasula $3,000,000 kitegeeza buli taamu akuŋŋaanya obuwumbi 3 obuwumbi 3 kubyamu taamu 3 akuŋŋaanya obuwumbi 9. Naye bw'okigamba omuntu wa bulijjo omutwe gwe tegukisobola kisinkingamu nti education will always continue being a big business mu private sector. Alright, nga tubitadde ku mabbali Abannayuganda abamu abali mu international communities gamba abali mu mawanga g'ebweru abali mu diaspora abavuddeyo ne batabukira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni balaba batandise okukola vidiyo mu luzungu nga bagezaako okudivertinga abazungu babagamba nti no omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ebyo byonna abyalaga mbu ayagala okukwata Right Honorable Speaker Anita Among tebiriyo omusajja ali mu diversion ye ayagala Abannayuganda beerabire DR Reforms. Vidiyo yino gisoko gyerabireko ng'omukyala byogera ko ongambe byedala kuloza na Uganda ibyatuuse tebakooye. Dear international community, that means BBC and other international medias,
I would like to inform you that in Uganda, we don't have Ebola, as we Ugandans. Only Museveni is bringing that as a political game to get legitimacy from international community and to get sympathy from you. But we Ugandans, we don't have Ebola. But I see you're so active on Ebola than the genocide going on in Uganda. People who are dying every day because of Ebola are more than Museveni kills more than those people every day. People are dying silently, but no one is investigating because of political fear. So, why do you support Ebola than supporting people's life through liberating the country from dictatorship regime? Museveni has been in power for 40 years, killing people day and night. People of Kasese died, people of Luka died, people of Arua died, but ICC has been quiet. And he claimed to say you're working on him, but no result has ever got out. The people who have been in power for a short time and who have gone against your interest, those ones you come for them very quickly. Why are you delaying on Museveni? Museveni has been a victim to M23. He is a supporter and a financer of M23 through a national budget legitimized by the parliament. The finance minister for Uganda, I mean the person who was working with M23 as a finance minister, is Entebbe Municipality Mayor, who had an account in Centenary Bank, where they used to get money for M23. They were supporting M23, but he only sanctioned Kagame and Joseph Kabila. Why don't you sanction Museveni? Yet you're active that Uganda has Ebola, but you cannot even activate human rights activities in Uganda. We need justice as Ugandans.